Abalongo by everyone celebrated. Naye kati omwana omu teyali mulongo. Omwana omu teyali mulongo. Yazaala omwana omu. Naye nga before yali aŋŋamba nti luto lwa balongo nga ne sikaani aleeta bintu bya balongo. N'agenda munnaye simanyi. Twali mu safaari. Omwana omu n'amugula. Kisubide waalabye eki. N'amupangisa n'amuleeta nga buli nnaku amusasula. Kati yaleeta mukozi waka nga nze mmanyi mukozi kumbe ye maama w'omwana. Tugenda mu $15,000 buli mwezi atulabirako nze omwana asibasobola. Yes. That was the story behind. Biwanvu nnyo sagala bijja kunkaabya. Zibeda binkaabya. Biwanvu nti netugana netukola n'emikolo egy'abalongo. Tatabange yali mukristaayo. Yeah. Nebibeerayo nekyabeerawo nnyo nekitambula. Otuuka neweekanga. Yes. Kati engeri gyetutambula mugenze mu safaari naku 10. Kati bwe navanga awo nga n'oli akwata omwana we ng'agenda mu bufumbo bwe. Ayo honey, I'm coming back tomorrow ng'amukubira. Jangu. Nga nomuyonsa nga gomanyi mwana. Ate jukira babibi baba bagana kufaanagana nga bato. Bato sobola bbawula. Yes, sobola bbawula baba bafaanagana. Naye kati era nga kiri kidde ogenda okulaba afa nnyo ku ono. Litamufaako nnyo. Afa nnyo ku ono litamufaako nnyo. Tuliko okwekengera. Naye ng'era kati akalimi kaggwamu katya. Omuwala bwe yali yapangisaako omwana atuuka ekiseera abikooye. Akooye katemba ne bbaawe agamba bayite yabimanya. Bano baali bakazi n'abakazi bapenga bintu byabwe. Omwezi gw'omusanvu bazalirwa abaana abo. Gw'omusanvu, gw'omunana, gw'omwenda, 10, 11 batuuka mu gwe12 bagenda mu Christmas. Bagenze mu Christmas. Mugende nze Christmas mbeera busy, mbeera mu bidongo byange mba mukola. Kati mugende nga bagenda ewaabwe Christmas ewedde tebadda. Bane mukomeewo nti ate omwana tata agambye n'omwana muleke omulenzi ko ate omuleke otya. Abange mbagala wa. Ntabuka. Mbandi awo neebase tebannadda. Nga omuwala akomawo. Ng'alina n'omusajja. Aliwa. Oli yalinga omukozi. Ng'ajja n'omwana. Omulenzi. Nga bankonkona nanzigulawo. Angamba Robert, I have a secret njagala okuta nze mbikooye mbivuddemu nti ate ono bba wange. Omusajja ambuuza ono omwana omumanyi nti ono waswa. Ng'asimbula akawala oluyikwaya. Bana ebiwanvu. Nga tutula mu ddiro nga tunyumya nga tugonjoola ensonga. Nga ŋŋamba. Ng'oli kuki? Ntudde naseka. Babiŋŋamba nga nseka. N'enseka. Nangamba Robert ebyaddala. Nangamba ono mwana wange. Oli yazaala omwana omu y'oyo gw'alina. Era nze obadde ovaawo mbadde nzirayo mu bufumbo bwange wa bba wange. Naye kati ekyanjizeemu ate ono antiisatiisa. Nangamba bwe sikomawo agenda kunzita. Nyembombo mbivaamu nti abantu abiyingira babiri. Kati ne mbeera mu mbeera eyo. Ya kati nga nange nkimanyi nga tesagala muswaza. Okitegeera. Omwagala. Yes, naye sagala muswaza naye ng'omutima gumaze okufa at that time. Wasikyabanja mi plus yofuna baby ofuna mbaga nyumba bona je. Soko mwako ka mi plus yofuna baby nyago njagala okukawa. Kagamba. Kagamba zino engalo zange Katonda we yali azibumba ensonga eyalekesaamu amabanga gano yeggwe. Ulira kyova olaba akola boti bw'otuuzaamu ezizo bw'otuuzaamu olabe. Omanyi yalowooza ddi nti no erota kola bwoti amabanga ago yali akola ki ogambye bwe yali amabanga agenda zino engalo zange Katonda bwe yali azibumba ensonga eyalekesaamu amabanga gano yeggwe kyova olaba nga bw'otuuzaamu ezizo bwoti
ziringa ze batonderawo twefiitinga kwegamba oli kitundu tekisoboka omanya oyo si mutuufu kwegamba oli kitundu nange ndi kitundu bwe twegattagatta tufunamu omuntu omwati hani yes bw'oba toli wendi amazima ga katonda mbasiwera banange mi plus yofuna baby me and you ebeera mbaga mi plus you bwe otugattagatta nze naawe ofuna baby waliwo lwe nebbirira nenkulaba ng'otambula nembasasira abasajja ku kyalo gye wakulira mazima okufuna eyo yalinga miracle kale we are the true definition of love hani nsaba obeera omuntu gwenkeera okulaba nga naakazuukuka era obeere gwe nsembayo okulaba ekiro tulo nga tuntwala you're so beautiful you're so wonderful ddala gwe muwala maama gwe yankuutira okuwasa mi plus yofuna bebi akabebi akuwandika jjeyo mukyazazisa abaana abataliko pulaani okay Shabe Manja gemanya gange 18 November ndi ku Serena Hotel Kampala emitwalo 10 emeza ya milioni 3 yes tickets zigwawo banange saagala muntu wankubira ku 18 nga yagala ticket mumanyi vaavaako muzigule kati nga bukyali subscribing liking or sharing njagala kuyisaawo ko kano Maureen Bridals bakoze essomero lya badigiriza abaana okusiba enviiri ebintu byonna ebyabagole abaana bw'aba ava wala asobola okusulawo ekirungi ekiri mu bo kye nabaagaddeko nti bw'omaliriza bw'otyo okusoma bakuweerawo omulimu so banoonyeeko Maureen Bridals bali awo Mengo ng'okkirira bw'oti nga kofufa siyinza kwerabira mukama wange omukuba oluseke buli lunaku n'enkyandabika ngenda kukuba luseke Black Drip Uganda Arena Mall second floor duuka ly'abaami kwambala bwambazi kuva ku underwear wallet mosipi katambaala suuti sokisi ngatto perfume z'abasajja dduuka ly'abasajja siraba omusajja atanyumye Kampala Black Drip Uganda eggulawo ennaku z'omwezi nga 3 December tujja kubeera waawo ku Arena Mall second floor tubalage omwami bye yaleese engoye okuva mu nsi wano ze mumanyi ezambaza abasajja engoye ez'amaanyi ekisinga okukalubiriza abasajja bwa munda bu underwear na socks bu boxer ne socks bitukalubiriza nnyo kati abireese abireese era temubeerawo ne mugaana ndi ne Robert Rota namunoonyeza ebbanga ddene omwana akabyekabye nnyo neŋŋamba Robert kiki ekikabyekabya tubaamu obusezi togoberera bano ba David Lutalo ebintu by'okwekabyakabya ebyo kagamba yena natukwata omutima abakyala netugamba bannange batweddeko kiki kino kabyakabya kiki mweddeko soka obuze ku bantu abatulaba amanya n'eddoboozi yenze Robert Rota era nga ndi muyimbi nebaza Katonda nti nange ndina esubeedo olwaleero abaana abayimbire wa Geoffrey Otaya mwekabyakabya Giovanni yali yeekabya ono Henry Manje nga naye akaaba mujja notufiringisa Simone oluyimba lwo lwe lutrendinga bayithawe ndi omu ku balwagala okufa obufu yes era teruva ku status yange naye nze mba njagala kukuba luseke teekayo mba Justin ekolimyawamu omuntu afiringa Simolo ampe akalavu kafiira ddala obusuwa bwange buyimuka nnyo nga waliwo fuluusi interviewing nze nakuleesa okikola otya gwe oluyimba nze nonkuyise kulaba kikinga njagala kulaba omanyi tusobola obalekerera nga ekitufu munda olumwa oli bulungi oli bulungi nja kuba bulungi ekikangabwa kyakutuukako yali 2020 omwaka gwa covid ogwo wano 2 mwaka gwa covid ogwo myaka egi gugende wala giyiseewo okyakaaba kitwala bbanga ky'omutima okuwona era nalukuba mu biseera ebyo 2 olwafulumira nga luviira ddala ku mutima nze mpandika true stories
era ennyimba zange zonna zange no saakolima Robert olina wali eri we wagambidde nsabe yakuddusa aleme okuleka abeera omwesigwa aleme okusobya nga ne lw'osobezza yasonyiwa abo abakupikapika oleme obbanenya kuba kiri nnuma nga ndaba okaaba nga kikuluma gyowulire entondo anti ye nga baganya omusonyiwa nga lwaki olumwa ku muntu eyakulumya anti nsagala abeere bubi nabutaagaliza nedda mu mutima mulungi eyakola ekyo osaba omunsaba eyakuddusa aleme okukulumya kimulage nti nali mwagala nnyo bayira ekituufu ku Robert Rota kiri nti bwe mba njagala omuntu simanyi bintu byankwe kati ne bwe nkusanga mukubu ate ng'ofaanana bubi ate kinnuma nnyo 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 mba njagala nkusange ng'onyirira nnyo mbagambe oyo ye ex wange bagambe kyali kintu nno nga wasubwa kale ebyo bye binnuma naye okugamba nti ako wakanoonyako ki kalabe naawe omusawa kali kakabyako kati mba njagala nkusange ng'onyirira nnyo era ex wange mba njagala nga by the way ntera okusanga nakubira nagamba alo nina wano ebiganyo inamu ekyetaano bwe mankina seriously mankina nkimuwa anti nze no nze mama wange mam's boy kale mami wange nabeera nnyo ne mama wange mama wange alina ekintu kyeyandaga ennyo tata wange yafa last year kati nga ndi musajja mukulu nkuze ne mama wange 30 years back bayawukana ndi baby mama wange ng'amanyi okuva mu bufumbo bwe gyali gye yazaala bato bange bamaama eneeke namasuba ne bamutwalira emisango egy'abaana egya bbaawe n'amugamba Frank lwaki obonyaabonya omukazi isa bulungi omukazi otandisa ebintu byo nga bamanyi n'okunoba ne banobera ewuwe mu bufumbo gye yafumbirwa mu bengeye bazze muloopera misango gya taata w'abaana lwaki akola bw'ati kati naye nabeerawo wakati ng'amanyi n'okujja ng'asula ne step mamu wange mu kisenge kye ne muzuukuka ekiro nga batudde mama wange Regina Namutebi ne maama step mamu nga batudde bannyumya amulombojjera ennaku omusajja gyamuyisaamu namwe kati nno baaba olaba kola booti ne booti ne booti naye tofaayo kati kwe kivudde mama wange tata wange yafa last year nga ndi muntu mukulu maama yasituka najja mu ddiiro endejjaawo omulanga gwe yasooka okukuba gwina kye gwansomesa yagamba kintu omulenzi wange ow'obuvubuka ofudde munnange ondeseewo no nkugambye eri bwe yava eno gye yafumbirwa yazaalayo baganda bange 5 okitegedde ng'ate maka manene nga ne sente azirina na buli kimu akirina naye nga ye mulenzi w'owekivubuka nga gamba tulina bondi etagenda kuvaawo kati ninayo abaana 2 ekyo ekikankyegana ne baganda bange abeeri abengeye era bwe bajja eno baganda baffe era sisobola kukwana muntu wangeye kati nkwane Namugga nga sisita wange anzirako ye Namugga owamaama okitegedde nkwane nakakande yes mugambe nti maama mugambe nabunnya ono nakakande mulamuwo tekisoboka era ne mukuzika yabadde bankumaakuma kakitegeeza abengi atubadde nabeerayo nnyo kati kitegeeza nti bondi omuntu bwe muba mwegaseeko naye naddala nga muzadde n'abaana yes wabeerawo ekyenjawulo omuwange ekitiibwa nti ne mukuziika maama bamukkiriza mangu n'agamba Zubeda Musezi teri agenda gaana kubanga osula naye so kati mpa nnyo respect omuntu alabye ku bwereere bwange era nfuba nnyo okulaba nga tansattulula kuba buli omu alina mistakes ze nga tanjuza ate bwe njagala omuntu ate nze neeyuza munaayinze gwolaba nno obadde ondaba ku TV nga nnyimba
naye ndi munaku sirinaamu ninga omulala kati bo tubakwana balowooza ndina kutusula mu ndongo tubakwana bamanyi nti olina mukalina buli naku agenda kubeera out buli naku you are happy tamanyi nti tasobola nakukeera ku nkyana n'omugamba mbu tewali mutwalo gwakulya abetabirowooza nako sereebu bwegunda ku tv kati ate bwenkukwana nga nkimanyi nti na future naawe nkulagana ewaffe nenkulagana mama wange munaye yoyo golaba omukyala awo namwandu ali awo oyo ye maama olwokuba taata gye yali yava ati neeri gye yali yafumbirwa naye yagenda ye taata waba Sheebah Sheebah Karungi tata Sheebah yafa dda nga tuli bato nnyo oli muganda wa Sheebah Karungi step mama yes mama wa Sheebah ne mama wange they are co-wives anti oli abataata we exactly yani kyemba nkugamba ntika kisobola kuba na muntu wange ye Sheebah wange ye Karungi ye Samali ye njagala Karungi Samali gali manya gajjajjanga mukadde yafa emyaka 13 njagala Karungi Samali era bwe musanga ne mugamba Samali atuka butunaga gwoteeka okuba omumanyi kiringa nze omuntu wanagamba Bob nawe ge Bob Robert ye Bob Robert kati Bob bagenda kumpira ku ssomero eka mu kyalo Bob onakwera muteesa asira kyuka nogamba oyo wemba bataba obi ogi kweno bamanyi Robert Rota yes so kati omukyala yatukyawa mu lockdown kyakugwako bugwi oba embeera wagiraba nti ejja no nakiraba no at first yalinga surprise naye ate naguma olw'ensonga nafuna abantu bangi olazi beede ebitutuukako buli kyali kikutuuseeko waliyo abantu emiliyoni namba bekyatuukako nafuna abantu abankubira amasimu from nowhere America wawa oyo nakuterako nesente nakutera naga nkwaddeyo dola zino 10 ogume kuba kyoyitamu nkimanyi byagenda viral nebine ku TV byaliko TVs teyali naye yes naye kyamwa nga mutimbatimba nnyo kati nga amanyiddwa mu bayimbi bonna New Eagles yonna ng'ekimanyi nti oyo mukazi wa Rota buli abali mu fraternity yaffe bwe tukiringa nabo nga bakimanyi nti oyo mukyala wa Rota era n'abalongo everyone celebrated naye kati omwana omu teyali mulongo yazaala omwana omu naye nga before yali aŋŋamba nti luto lwa balongo nga ne sikaani aleeta bintu bya balongo n'agenda munnaye simanyi twali mu safaari omwana omu n'amugula kisubidde waalabye eki n'amupangisa n'amuleeta nga buli nnaku amusasula kati yaleeta mukozi waka nga nze manyi mukozi kumbe ye maama w'omwana tugenda mu emitwalo 15 buli mwezi atulabirirako nze omwana asibasobola yes that was the story behind biwanvu nnyo sagala bijja kunkaabya zibeda binkaabya biwanvu nti netugana eka netukola n'emikolo tatabange ali mukristaayo nebibeerayo nekyabeerawo nnyo nekitambula otuuka neweekanga yes kati engeri gyetutambula mugenze mu safaari naku 10 kati bwe navanga awo nga n'oli akwata omwana we ng'agenda mu bufumbo bwe ayo honey I'm coming back tomorrow ng'amukubira jangu nga nomuyonsa nga gomanyi mwana ate jukira babibi baba bagano faanagana nga bato yes tosobola bawula baba bafaanagana naye kati era nga kiri kidde ogenda okulaba afa nnyo ku ono litamufaako nnyo afa nnyo ku ono litamufaako nnyo tuka okwekengera naye ng'era kati akalimi kaggwamu katya omuwala bwe yali yapangisaako omwana atuuka ekiseera abikooye
akoye katemba ne bbaawe agamba bakwa bayite yabimanya bano baali bakazi n'abakazi bapenga bintu byabwe. Omwezi gw'omusanvu bazalirwa abaana abo gw'omusanvu gw'omunana ogw'omwenda 10 batuuka mu gwe12 bagenda mu Christmas. Bagenze mu Christmas mugende nze Christmas mbeera bize mbeera mu bidongo byange mba mukola kati mugende nga bagenda ewaabwe Christmas ewedde tebadda bane mukomeewo nti ate omwana omulenzi ate omwana ate tata agambye n'omwana muleke omulenzi ko ate omuleka otya abange mbagala nga ntabuka mbandi awo neebase tebannadda nga omuwala akomawo ng'alina n'omusajja oli yalinga omukozi ng'ajja n'omwana omulenzi nga bankonkona nga nzigulawo angamba Robert I have a secret njagala okuta nze mbikooye mbivuddemu nti ate ono bba wange nti omusajja ambuuza ono omwana omumanyi nti ono waswa ng'asimbula akawala oluyikwa bana ebiwanvu nga tutula mu ddiro nga tunyumya nga tugonjoola ensonga nga ŋŋamba oli kuki ntudde naseka babiŋŋamba nga nseka nenseka naŋŋamba Robert ebyaddala naŋŋamba ono omwana wange oli yazaala omwana omu yooyo gwalina era nze obadde ovaawo mbadde nzirayo mu bufumbo bwange wa bba wange naye kati ekyanzizeemu ate ono antiisatiisa naŋŋamba bwe sikomawo agenda kunzita nembombo mbivaamu nti abantu abiyingira babiri kati nembeera mu mbeera eyo ya kati nga nange nkimanyi nga tesagala mumuswaza okitegeera yes naye sagala mumuswaza naye ngaomutima gumaze okufa that time kati nanjega nkipuleyinga ekkuulu kati kituuka kitya mu mawulire alina ebintu byazanyazanyanga awo ng'ayagala ate okutanishinga ate nze yes yakomawo ye nga bino biwedde no sakkiriza kudda wamugamba yes namukubira essimu awo wenyini nga weebali nemugamba mpozi waŋŋambye gundi ali luddawa nti ndi wano naye nti ate waswaliwa nti ndi wano naye nemugamba ayogerako noono oyo namugamba alo nze ebintu byombi vuddemu bba wange atabuse ayagala omwana we mbeere naye najjako namuggyako nakuba ku simu ye bayogeddeko ku simu yange nakuba ku yiye namugamba oli luddawa namugamba ndi salama ndi wa Rota namuggyako nankubira akasida ati kaweddemu naggulawo olutalo yaggulawo olutalo ng'ate nze gwayagala mbeera omubi kati nabbulo wange naŋŋamba akola musetwito omwo naŋŋamba omanyi tugende ku poliisi bino ebintu oyo omwana ajanira n'okwekola ekikyamu gwendigana ku poliisi nitukola statement si netukola kati omanya n'abasirikale nabanyumiza olugero gye lwatandika ddala kuva mu kwana mwana oyo anti kati bwebeerayo misunderstandings z'abakapo babagamba you keep quiet ne bankubira essimu alo Rota where are you bagamba ndi Masaka ne bampa ne ssente z'entambula ziye nagamba you give those people your story ne obanyumiza ne bavaawo nga buli omwaka akutte munne bw'ati baddeeka abakazi bamenya emitima kati nekibayamba ekitoo netukita no kati yali yakiwulirako nti Rota alina abaki abalongo yakiwulirako nti Rota Saalongo kandi ezo naye nagamba nange kambazaale nalongo omwana oli omulala yali waffe awo wetwakoma nga tukwataganye bulungi nga tulina okukola DNA but recently nafunako communication okuva ewa mami we era kyekikye nagamba nti bwe tuba tukola ebintu mu myaka gyaffe egyekivubuka tumanye waliyo tomorrow nti yali yafuna omusajja ayagala kumuwasa naye ate nga kisitory kiri ekyagenda mu mawulire kikyamuhontinga okitegeera nagamba omwana ne bampereza ebifaananyi ng'omwana afaanana ewaffe ngaafaanana naye bagamba nze saabagambako nti oba omwana si wange oba ki naye ate ye yagenda ku rediyo eyo Masaka eyo
agamba nga ani azaalira oyo gasi akasasiro nze omwana wange sobola muzaalira oyo bobobobo nemanya neŋŋamba nze nesizaayo yes mandi awo ng'akuba essimu kati yafunamu n'akasente kitegeera kati yakola n'afunamu n'akasente n'afuna n'omusajja nabeera eyo kati nenga ndowooza bwagira bw'ati kati kano akayimba bwe kazzeemu okudda ne babijjayo ebiri ku social media ne babizza babimuweereza nagamba kati tulina omwana lwaki omwana tavijja omwana tube tubijjeyo nga nange mpulira saagala mwana oyo akule aba affected okitegeera however much biwe ebiri byaliwo nanga alota abiri byali bya kivubuka byali bya kito naye nga lesson to all people nti ekintu kyokola ekyenkya kigenda kuddira kati omwana wamukebeza oba tewamukebeza omwana nange nja mumutwala bamukuwa kati basobola mukuwa muli okke nakyo bali okke ne maama we bwabanja bamumpa ekisooka tangamba nti obamuwa essukaali obamuwa omunnyo obamuwa engoye obamuwa eki talina kyasaba kuba nze maama we yaŋŋamba just what I want to know kyenjagala omwana ono amanye nti alina kitaawe ebyammwe tebimukwata nakko temubimuyingiza namuwadde wadde temubimuyingizaamu omwana mumuleke naye nze omwana wange bweba tokifiiringa gwe muleke naye njagala amanye tuyambe bwe tukkubira essimu tugamba yogerako n'omwana ono yogera naye ekyo maama we kyeyansaba mu luyimba awo waliwo we wagamba wava ku ki okumuweereza ebifaananyi nze byotampeerezangako wakwata ku nyodi watandika otya amangu bwotyo n'omuwa ebifaananyi byo ebikyafu byotandagako kansaba bikuume bulungi naye nga tezaali zange ezize nabirabako togende ojja kunkaabya ndi emotionkati ndi muzibu omutima gwakaluba ajalowooza okyamukaala ne bwogawulira nga gajjagamire ebikyafu byotandagako kansaba bikuume obulungi era nako kolima no okusikolima no saagala aswale no saagala aswale mama wa mwana saagala aswale kubanga mu maaso eyo era nze ngendo kigwamu bajja kuzza yes by the way ebiseera ebyo wetwakyankalanira yatambula n'agenda n'akola ebintu bingi mu makindi omwo bingi nnyo naye nga era oba oli awo nga bakuweereza ekifaananyi nomutuna n'ogamba nange n'owulira ng'ofa ng'ate bamumanyi nti ono mukarota kyoba olaba ebiseera esaawa eno okutimba amasiga gago gwosobola ntimba munnange webigaana nga nvaayo nga nfuna omulala era nga naye mutimba bwe balikoowa okumenya emitima balituula naye nze sirina buzibu nja batimba ntimba zerava empisa bubi nange owuli oyagala omutimbe nkutimbe munaye si kirungi si kirungi kibi kuba natuuka nga otuuka ne mu kibiina the new eagles by that time mwenali ng'otuuka n'oyimirira bwoti nolaba bano nga banyuma nogamba baba bali kunze nogamba munange abakazi bwe batyo mbalinamu omukisa abamenya emitima bambi taata oli era nainaga kuli Sevens ne David Lutalo sikulimba ate mikwano gyange no nze ndi weggomba bambi wali olina kuba weeru nina kuba weeruweeru mukabe lumu ne Chris weeruweero simanyi Chris atubuza Chris waawo oba waawo atekongera ne gibakazaala akaana gwe kati okubamala okumenya omutima otuula otya nogaakampandika oluyimba luno yalulimba naluwandiika ennaku yonna n'ogamba byonna kampani anti kati ffe problem gye tulina
era buli amanya alina omuntu nga writer kuva buto what consoles me is music. Yes. Bwe nsanyuka nga nkwata gita nga nnyimba kyo nga kiggwa bwe nnyiiga nga nkwata gita nga nnyimba. Yeah, like when my dad died kyampitirirako kubanga omanyi omuntu akubidde essimu n'agamba alo nkomawo ku Friday lwakusatu nagamba nkomawo ku Friday tegeka kino nakyo tugende mu kyalo tusootenge bino na bino ne bakubira essimu nga nkwata gita nga nnyimba. Tata wange bwe yafa kyampitirirako kuba omuntu gweyogedde naye si mulwadde siki nagamba nkomawo ne bagamba mbw abadde atudde essimu neva mu ngalo n'egweri mbw azikidde afudde. Nalina wa Brian eyo nga nkola luyimba mugamba what mutwale erina mmwe mulimba nenninya ngena okutuuka endegi amasimu gakubaga mangi gundi nyo bambuuza ki nti taata waafudde. Kati zinagende yali akola kalangala ng'alina ekinaala n'ebinaala amaato amanene yali ava eyo sese eyo tata wabadde atudde bwati ntumala okutikka yalina ekinaala nga kinene yabadde n'agamba kitwala omuntu wange bamuyita Junior we yali naye naga Junior muteekemu amanda biki mubitikke tusembule tugende amaze okwogera nange mbu bwatudde bwati neyeesigama bwati tugeze okulaba essimu eva mu ngalo ng'egwa wali nga tulaba atuuyana nga Junior agamba mbongenagende omutako bwenti nga ndaba avaamu entuuyo ne muyita muzeeyi n'agiraba namugamba nfunye ekirooto ekibi n'agiraba bwati n'amalamu. Kati kyantwalira ebbanga ne tugenda neno omulambo tuguteeka endejje nga sikaabye nentandika okukola mu bintu ebyokuziika biki emikwano gyange bonna bazze bonna papa baani tukoze pangaiza okuziika nga ntunula bwenti abantu bakaabya amaziga kati ntuuka tugenda okuziika bwetu tumula muteekayo bwenti bwenjiga nti gwaye yafudde bya ddala. I cried ndowooza omwana weeks 2 mpumula ntya naddukawo mu kastudio awo emaddunga waliwo studio nenkwata ennanga manyo byekubira pa goodbye daddy rest in peace nenkayimba nenkabira mu studio nenkaba nyonyonyonyonyonyo nenkaba nekinvaamu nokafulumya akayimba nga tekali mu maziga mangi nenkiyimba kale nenkifulumya mu mutima gwange nenkivaamu awo nentowolokoka. So when I'm hurt I sing, when I'm happy I sing. Kibango ina nekikonsolinga omukyala yawulira akayimba nga wakakata teyakubira kugamba nti mbwa gwe gasiya bulolo waliwo naka akantu ako akali akakatambula akokutelefayina ako kena recordinga kwa bali bampise kuyimba gali matikira ga kabaka era mu covid kwajuka tewaliwo shows zigenda wewe tewaliwo n'abantu netugenda ne mapayasi ne baani abo netugenda nenkayi nenkiyimba nekigenda kusai bwe navaayo nagenda kugenda ku media nga apostinze Robert Lota abadde ava ku BBS telefayina emmotoka emukubye n'afa iye yennyini mwanjena nayibola olwenyini neesigaani nagenda okulaba mwanje ankubira Grace Kani ankubira Jovan ankubira kuba baali mikwano gye nga bamufollowing nze nga namublockinga everywhere nga bakubira nga why blood obadde ki tukemye kukulaba nga obadde ku BBS nti iye ate amawulire agatambula nti ofudde wamukubirako okumubuuza mukulu lwaki ombika saamukubira era nkimubuuziza wikisinga 3 emabega nga tuzzeemu okwogera nemugamba lwaki wambika nangamba mbu ffe twali awo n'emikwano gyange awo emakindye oba baliwa baby rich twali awo emakindye kati ndikulaba ng'oyimba obusungu ne bunkwata mukwano gwange nangamba tumubike olaba group influence kwange nangamba tumubike nemugamba kati omwana bw'alikula oli mugamba nti mukwano gyange bangamba tubike taatawo nga tulaba ebintu nangamba nze nange nali sinange simanyi lwaki
nasanga nalabanga kubika kye kikwano nalabanga mpulira njagala nkubike nkoleyo ekintu ekikuluma naye nga tamanyi nti olwedde biri bye yakola byakulumya dda okitegeera ne batandiyongeddeko kyali kimala kuba abaana twakola emikono tuyita abantu byonna mutimbyetimbya wali kwefu yayimba oluyimba Rota yazadde abalongo wonna ku mitimba gano mikwano gya tugenze eka bakoze n'emikolo n'abaana ono ali eno bannaye kids okay ne maama mulungi bannaye tugenda dyo tugende tubagire tubakenkebule gonze very soon tuyimbe bakoze rehearsal waliwo kasasa angambye ze ngenda zifulumya ngenda fulumya salo ngenda fulumya nyimba z'abalongo leero bano nze neeyimbira ne mune ate kyewuunyisa twogera bwoba oyogera ne towulira mu masanyalaze gonna n'ogamba naye omukazi ono no nakimanya munaye ndi musiru when someone hurts me omutima guŋŋamba oba teyagenderedde bakyakulumya nnyo ekyo kimu ekyokubiri nekiriŋŋamba sitaani yamuyise amwe christian nga abambi sitaani yamuyiseemu ekibiina gamba oba nina kyensasulira netundamu emabega ani gwe nalumyako ani gwe nakuligamba wano katonda wansasulidde mu kyono ninga but I have to go on. Yeah, I have to go on. Life has to go on. Ate nafuna yes n'abantu nafuna bangi waliwo n'omukyala eyankubira ali Boston ate ekirungi nga naye yeddirango bali bamuyita oba nakyejo oba nani nanyumiza ate ekikye nga te ye n'omwana we baamutta wano mu Makindye nange omwana wange bamuttira ku ewaya nga sitole janyumiza ngeri touching ng'abantu banyumyako naga omuvubuka oyo bali bamuyitaani ng'ayimbira mu Eagles yakola bwate era omukazi yakola bwate omukazi n'amwesibako bwati omukazi n'azaala omwana ng'omwana si woono afunye omusajja omugagga ayagala omuwoli n'amuwa abasajja n'akola bwati omukazi n'anyumiza story ye nagamba abo oba oyagala okumanya amazima kubira ku Ssekyewa omubuuze omuvubuka bwanne bwati wali omumanyi bajja kugamba naga natuuka n'okuva e Uganda nga saagala kulaba ku muwala oyo nga nja mukola ekikyamu nanga nakati gwe kyoyitamu nagamba gwe olina mulamu nze owange baamutta wange basooka ne bamukuba kuba namunyumiza ne mugamba nti okimanyi ono omuwala yaguze abavubuka ewaabwe ne bamukuba ne bamuteekako olubale najja ku poliisi ekibuye n'agamba omuntu eyangulidde bankube ye Robert Rota kubanga yaninako ka garage Namubiika Abalongo nga poliisi olwedde ekimanyiiko nejjukira nga nze neesooka oli bula wange eyansooka okuŋŋamba tugende ku poliisi nga basirikale njogera nabo naba ne bakola nabagamba wuunazze nebajja ne bagamba kati nagambye bwati ne bwati ne mugamba kati nze eggulo nabadde ne papa twabadde kyotera nagamba ngaye mwamukubye yali Women's Day mbu mwamukubye ku ssaawa 4 ez'ekiro nenzijjayo ka footage nga ku ssaawa 4 ez'ekiro nali ku stage kyotera nga nnyimba ne bagamba omuwala ono mwesonyiwe mu distancing buli mukwano gwe yenna kati mikwano gye bamugambanga ebintu kola bwoti takikulekera bano abakupikapika olemo banenya kuba kiri nnuma nga ndaba okaaba ne kati recently yankubira essimu kati nga maze okwogera ne maama we nga baŋŋamba omwana kiri healthy mama wakyawo akirabirira bulungi omwana ne bampereza ebifaananyi ne bagamba mumundeetere si kulimba omukazi n'akwata boodabooda maama we ye taliimu mu ggwanga n'akwata omwana n'amuteeka ku booda n'amusindika gy'atamanyi ne bamundeetera awo ku papaazi nabadde awo ku papaazi era papa n'agamba kyekino kiwala kyange ne mugamba naga panenga kikufaanana ate otawaana agenda ku DNA totawaana ne mugamba papa nedda n'aŋŋamba namutunulira bwati nagamba waawo bamuleetere ku papaazi awo ne mutwala eka n'ensula naye nakeera ku makya nagamba dadi njagala kuddayo wajjajja ne mbakubira essimu ne mugamba mumunone nze ŋŋenda mu byange ne bamunone wiiki ewedde
waliyo abantu abayita mu mbeera gye wayita mu miyinza okuba situations ezimu n'ezizo naye nga bo n'abaana tebaagala batunulako nga buli walaba ku mwana oyo anti kiba kibi kiba kibi ate nze ndooza ne lesoni kwe nagifunira ennyo maama wange ne taata wange naggambye baayawukana ndi bebbi kati maama wange stories eyanyumizanga nga zindaga taata omubi taata wange teyabeerawo ku protectinga maama wange nga nazaala we tamwagala abo bannakyaggwe basezi ole toteredde ebitambo mu kika mukazi agenda okukuleetera ekisiraani mu kika mukazi mugobe namufunira n'omukazi omulala omutuufu atamulye okitegeera kati nenkula nga saagala jjajja wange saagala taata kati mbadde mmaze kukula bino bibaddewo tunfunye bondi ya taata olwambuulira omusajja yaani nanga munnange kati ebyo kati okuze kati life nga mwogera musajja ku musajja kati ana kati soogera lulimba denjo soogera naawe nga njogera na mutabani wange kati njogera musajja na musajja ekyo kikutuuseeko mu bulamu bibaawo bwe kino era ntandise okwagala taata wange ku mboozi eyo yennyini yes ne munoonya ntula nenkaaba amaziga naga welcome to the world naga kati bulijjo sisobola kunnyonnyola lwaki twayawukana ne maama wo kati saawa eno ke kaseera okole ki obimanye omusajja abanekutwekisize mulimu ebirooto taana byogera ku mwana wabimanye era nangamba bwe bakuleeteranga omwana ne bagamba kuba maama yagaba omwana yes waliwo simanyi omwana wajjuuko simanyi wani bamututte naye bwakugambanga nti omwana wuwo take responsibility twala omwana era tubaddewo awo nga tuyanosengamba mukyala wange omuwuliza nanga simanyi lwaki nkiwulira nti omwana waffe nanga bwe bakuwanga chance nti omwana wuwo mukkirize kati bagenze okumuleeta nga taliiwo yes naye olunaku lwe nabeera naye lwe nabagamba nti lwe nasooka okwogera naye ku ssimu wakati kibebi kirina emyaka 3 kirina nasooka okwogera naye kyawezeza emyaka 4 nayogera naye mugamba halo nagamba halo nemubuuza omumanyi nagamba daddi mpulira nga njagala kaaba nempulira kati labayo what happened nga tumaze okwogera ku ssimu mwana muto bamutwala bakeera ku macha 2 weeks back bamutwala ku ssomero bankubira ku ssaawa 5 nga kosita emuzizza mulwadde okitegeera amaze tawulyanko ku ddoboozi lya dda nti bamugamba nti ono ye ddaddiwo kati bwe yaliwulira yagenda ku ssomero n'akaaba n'abagamba muntwale ewa ddaddi otegeera awulidde ne ku ddoboozi ne bamugamba nti oyo eddaddiwo kati abadde ne banne tawulyanko we bamugamba nti oyo etaatawo oyo eddaddiwe kati bamugambye oyo eddaddiwe buli omu alaba alina ddaddi ye talina okitegeera kati era bwe nabagamba era omukyala naŋŋamba oba lwakuba eggulo wayogeddeko naye ne mbagamba kati kyekyokukola ne mbagamba mumuleete ne mbagamba tukusange wasi agala balagirira gyensula kati batya ne mbagamba musange ku papazi nakwata booda nasasula nagisasula nagaluli namundeetera nembeera naye nemutwala eka omanye okutuuka ng'oyinza ogamba yabeerawo emyaka 10 nemutwale wa muzeeyi wange ng'ali mu nnyumba atiguka nga bagamba musirise nemagamba ono omwana musirise owaawe kati ofunamu obudde n'ogendayo asobola agendayo mbakubira naye toyinza linnyayo nembagamba Michelle bamundeetere ne bamuleeta akayimba katambudde buli wokawulya bwoti noddamu n'okayimba ennaku togiwulira kuba one time kuwandiika ng'osinziira ku kintu nga kyakutuuka kitera okuntuukako ennyo naddala nga balukubye mpola nga bwe nali ku ssozi nga balukuba mpola bwe ngenda tugenze mu byalo ko abantu balwagala bagamba neesigaani ndulu neevuga I get wild awo nekuba nga nkuba show naye waliwo emutuuka nga ndala nga tuli mu
theatre form tiba ogenda kuyimba ku Labonita ogenda kuyimba ku Bat Valley ogenda kuyimba wa oba nga nze nkutte ejjita bwenti neŋŋamba yansanga abawala mbakoye nga bankoze eki kati kidda one time kyakomawo nga twali Masaka eyo honorable yaŋŋamba oluyimba olupapya nnyo ne mubulira ensonga lwaki ndupapya kireme kunnyingira ndukuba enduve ku stage enyimba olulala nveewo kajuka enyimba zonna ziri emotional Rosalinda East or West Home is the best naye olukwasa ennaku okitegeera oluyimba n'agamba bambi Rosa nga yali yeeyisa bubi newegana kitaawo kale ate ngenda kuzzaako neesigaani okitegeera kale enyimba neesigaani nangamba bakendeeze tempo ne balukendeeza n'ennyindo y'Imampola nakaaba nayimba oluyimba lumu nenkaaba amaziga agaddala ngenda okukyuka bwenti nga honorable babetina bonna backstage nga bonna bakaaba nayimba oluyimba lumu nenkaaba nendaalira nenkaaba nga byaddala nga sikaabangako ne bampa ssente nenva ku stage nenzira backstage nga nkyakaaba nengenda mu baasi nentula nempoga n'omulango omunene habina najja nangamba bojo tofaayo guma ate naye ayongera kukaaba ate nga sagala kunsaasira baite sagala nnyo sagala kunsaasira kati sagala muntu okungamba mbu sorry kati ate manzira eri nempowoola lwaki watandika ogamba yansanga abawala mbakoye baali bakuyisizaamu redde eggaali anti nkugambye nti kirabika abawala kikula ekyo mbalinamu omukisa kati ono yakola kyamaanyi just naye nga oli ajja nkyanagambye ajja n'asuubira Rota era kati obenkwana omuntu mugamba yinze Muteesa kati yagala Muteesa toyagala Robert Rota kati ate awo yagala Muteesa Rota wa billboard yes Rota wa showbiz Rota wa stage ogenda mulaba olowooze nti nga bw'omulaba ku stage awo bw'ali naye ndowooza kati abakazi obalabanga nga kiroto kya ntiisa embatya buli gwolaba omutya newemba nkuganya ngenda kukwana bwenti tagenda kukola ng'oli ate oyinza nokuba akamukwana nobanga oyita ku TikTok anti omanye oluyimba lwe lutrendi n'olusanga nogambireke yansanga abawala daga nono tagenda kukola ng'oli kati yimbako ku nnyimba zissanyu nzirina nina ndabirawa mama onsuulidde omwoyo mi plus yofuna bebi mi andi ofuna mbaga era nyimba ku mikolo naye era ogenda okulaba ku mukolo gw'oli gomanyi omugolo okugamba mbu nkubira neesigaani nkubira Rosalinda yeerabira nti East or West Home is the best kati honorable nangamba kati olimba obwo oba oluyimba kale funa engeri gy'okisabyeko omugambe Rosa taata antumye aŋŋambye East or West Home is the best awaka omusajja akututta ogenze naye teweerabira okomangawo okewaka wano yewaka ab'okumikolo kati nekisabika bwe ntyo naye nga olwakugamba nyimbira Rosalinda ku mukolo omwana yegana kitaawe yes kitegeera omwana yegana kitaawe ku mukolo baitha lwe luyimba lwebakyasinza okunfuwako ssente ku mikolo babeegaanira ddala ku mikolo lwakwagala abasajja temutera nnyo kwagala nnyo nga bwogambye nti kati gwe taata nti okiteeke mu mawulire yes abakazi tulina nnyo manipulation batufe tulina abaana naddala abasingle mothers kale ate basingle mothers bo bakikuliriza nnyo ne bataya ate basingle fathers bangi naye kankubulira Lubeda okimanyi nti abakazi batukola ebintu bingi nnyo naye ne tusirika busirisi kati mulimu abajja mu inbox yange nangamba for you are lucky nti you have the media yes nagamba gw'olirake nti ogenda kukubira Zubeda okubire gundi okinyumyeko kikuveemu kitaano nagamba nze owange yaŋŋamba n'okufa afudde ne tugenda okuziika tugenda okukakanya nga twaziika Kigogo babagamba temubikkula omulambo ate ye teyalinawo alina ku kyeyo musajja wattu asindika busindisi ssente olubuto omwana yafudde luto lwavuddemu nakubira basenga bannaye basenga mugende mukwatagane ne Zubeda mugende muziike omwana wange ekiwandiko nga kijjirako
omwana temubikkula omulambo bibi nnyo gundi tekkiriza kubikkula mumuleke bamala okuziika nga mugamba olwomumanya mutyambu munaye famire zino zinzibu tumala okuziika nga emizimu tegikwata ate baana bato mutujjeko bye mutuziise nabyo mujje mubiziikule mubijje mwantuziise nabiki bino emizimu gikutte oli gikutte n'oli nti abaana we baaziika ku bijja omanye okulaba nti ku bijja byewammwe baziiseemu ekitooke ng'omuntu be basooka okuziika ne batabuka oli bagenda okujjayo okuziikula bakebere bye baaziika ku sande nga mulimu kigogo nenga baziika saidi ya musajja omukazi n'agamba ki ate aliza okuddamu okukwata essimu n'abeewa bwe twabaako nomwaddamu abuya mwabagande kanze tonteeka mu bintu byamwe byakuswala ebyo omwana atuswazizza oyo buli gwosanga nokayisenga lwaki mwakola ate nze namanya leka mwana wange abaana oyo mwana yatulema baana beekola ebintu bambi abasajja okufuna wonna we mwogerera yogera yatule ekintu kifuuka part of you osanga omukazi ng'akuba omusajja yes babakuba ng'amukuba naye kati ogenda oveyo ogamba oti anti Zubeda yankubye kiswazaamu anti naye ate abasajja basinga nti babatunya psychological nosanga omusajja ng'ali mu mwenge by the way ogwo omwaka 2000 I'm a writer 2020 saawandika ku luyimba lulimu magezi saawandika ku luyimba lulimu magezi saawandika ku kintu kirimu magezi ngera ogenda mu studio n'otuuka n'okwaliba n'owandiika okukunyanga story ogiwulira ogirina n'owandika n'oyuza n'ogamba nga biganye era namala kufuna ba Evans bani Mama Payasi ba Bettina ne banziza n'okubeera mu show n'ogenda n'oyimba n'oseka n'ogenda n'osanyuka ekyo n'okyerabira ogenda okubanga oli mu mudu ng'okubyewo akayimba akanyuma naye ogenda okuddamu bwoti osiriikirire mugamba naye ekintu ekyo naye you let things go kati story yo nabadde njiraba nga bwe ŋŋamba naye Rota nga akaabamu nnyo Rota but it's time to go on naye asaakolima kali akantu kali nsabe yakuddusa aleme okuleka abeere mwesigwa aleme kukusobya ate gwe lw'oli musobya yakusonyiwe omukyalo naye kali tamanyi kusonyiwa yali tamanyi ate omuntu yenna atamanyi kusonyiwa mubi yakati nagenda okubuuza lwaki yakola ekyo nga nina kye nakola emabega n'akiteeka ku mutima obuzibu bwaffe abakazi kyekyo wano recently we mubuuliza wano nga twogera mubuuza naye mugamba naye wava ku kyokukola ekintu ekyo nangamba nalina obusungu naye kulinako obusungu ne mugamba obwaki nambuulira kye nakola ne mugamba naye ate kino nga kyali kinene nnyo ku kyange kye nakola mbu namukuba oluyi nenkukuba oluyi gwe nonzaalamu bweru anti abakazi kati kye nagamba abasajja wano ne bawakana nti endowooza y'abakazi si ey'abasajja omusajja asobola okugenda nayenda naddeeka omukazi nayenda nataddamu kwagala bbaawe kyova omukazi si kirungi kwendera mu bufumbo kale ekyo okigamba abantu n'awakana omukazi asobola omukola ekintu mu 2019 n'akusasula mu 2026 wulira Zubeda mu mbeera eyo yennyininyini waliwo omusajja yajja nannyumiza nga kaawo naŋŋamba ye alina ekintu kye yakola mu myaka gye egy'ekivubuka yagula ttaka bwagula ettaka baneerembo ezo kyagala nomwana akunyuma kale takyalina mu Uganda yaddukamu nga baagala mutta bwagula ettaka ne wabaawo enkaayana z'ettaka oli n'asimba kale mu beekika abaatunda mulimu ataasanyuka lwaki mwatunze n'agenda ndowooza ku muganga ku musawo n'asimbamu omuti simbamu eddagala ono aguze ettaka limulemerere ate ono yalina sente yali omugagga naye n'agenda kwasingako naye n'alisimbamu lyatta busooli bwe limutta waliwo omuwala mwannyina ye gwe atamanya nti ki n'akitereka ku mutima n'abuuza nti ani asse nti omugagga gundi n'amutereka ku mutima n'akula n'amala osoma
n'agenda n'akola n'anoonya omulimu yasoma secretariat n'ayingira mu ofiisi y'oyo omusajja ne bamuwa omulimu n'akola n'amukwana ne banjula n'amuzaaliramu n'omwana naye ng'ekyamuleeta revenge. Omwana aweza emyaka 13 omukazi n'ajjayo true colours ng'amaze omwetooloola bw'ati amumanyi sente zabadde babba gavumenti biki byonna n'abikuŋŋanya bw'ati n'atandika obbiwaayo. Omanye nga mukazi wo owaawaka gw'omanyi owaawaka nga yakola ekintu ekyagala okutanishinga. Yes, abakazi nze ngamanya abasajja mu byonna weewala n'owasa omukazi n'omuzaalamu n'omwana naye ng'ekyamuleeta revenge. Bw'okola ng'omukazi ekintu making sure nti akijja ku mutima kiveewo okusasula ate abakazi basasula ate bubi nnyo n'akusasula lwangamba nangamba ojjukira wasimenya dakuya n'onkuba oluyi nendutereka neŋŋamba nteekwa okukusasula naye akusasula baaba atulaba nti okaabidde emyaka 40 okaabye kale nogwe bikunyumira bunyumi tetukyagala okaabe n'osula ku ekyo tunasula ku ekyo life has to go on ate tukusabira ofune akwagala naye akwagala nga bya ddala naddala kati osanga obala n'agamba bannange ng'okaabye nnyo banzije nkunyiga omutima yeetaaga okunyiga omutima abo ate jjukira ate ye gye yava naye byaliyo bibi kati awuli ayagala ekiru yakimalire ku ggwe agamba nfunye ono abakazi tubeeryo nga balina abantu batuyiseeyise mbatunyiiziza n'ogaani nagwenjo gwako naye jasasula ebyabalibwa kati abalota wange azze akaaba ebbanga ate era woogwa mu ebyo kati n'omugwamu kuba ate ndowooza we banakaabya nja kufa oluyimba ndowooza ojja dduzirikiramu nina n'akayimba kange akapya kagamba ekanfuna akazigo kange wakiri kambeera omuwulu toyagadde kwonoona abasajja ate nedda abakazi batukoze ebintu bingi naafuna akazigo tunabajja ate omanya abasajja obuzigo temufugika sajja alina kasita atandika ogange kanfuna akazigo kange ngenda bazaalamu oba buli musajja by the way ebyaddala saagala mukazi agenda beera mu baana bange ogenze mbeere n'amaka gange wabeerewo nga abaana bange bokka be baliwo bokka oba nfuneyo maama nga mukazi mu myaka nga 5 nga musasula nedda sajja era kasitaaka manfunya akazigo kange abaana bange bonna babiri abatakyafugika nedda mutulumya nnyo ate nga tolina woddukira kugamba muntu nti manne wano wannuma tolina muntu gogenda mugaa nti wano wannuma abasajja bami tebamanyi kulajana kati oli ajja kati nze nakiyimba kati nze nakiyimba n'ekifuula iyo naye mulimu abantu abajja in box yange Zubeda nkubuulira n'akunyumiza story ye nagamba kati gwe nkikubuulira kuba kyakutuukako nagamba kati kaneyeeyabya nagamba oba kinyimbire nagamba kankuwe ssente obiyimbe wakiri mbere nga mbiwulireyo nga nebyo nawe bibayimbidde mu luno oluyimba n'okolima n'olanya ekyokolima okyesibyeko nnyo byonna eddame mweriri okukolima entondo naye namukwasizza Katonda omwaka namugamba ayi Mukama mukyusa omutima afune laavu abakazi temulina laavu nedda abakazi Rota abakazi gye bali abalina laavu ate abakazi balina laavu abakazi baali bantu naye ensi ebakyunyiza nnyo abasajja mumenye abakazi mbabenye emitima mama wange baye bamutonda batya nze mbirawo ne mubuuza ne mama nabo balina bye batabagamba kati mama lwakuba nti akaddiye mama baffe bakaddiye naye nabo singa Mukama badde akyasobazza mu myaka gyaffe nabo bandikyunyiza abasajja mama wange yannyumizanga omanyi kana akayimba ka Regina nakati ali eyo njina mama wange ye Regina nawandika story ye gwe wakawandika akayimba ka Regina yes Regina yali muwala mulungi bonna basomako naye nga bamwegomba obulungi bwanjina mama wange yannyumiza story engeri gye yafumbirwamu ewaaba Sheebah
okuva ewa taata wange nti yalina sister we yakulira. Sister we yali mukyala we Lutwama nga Lutwama nga bamwagala nnyo bukojja bwaffe nga muvubuka yawasa bato ne bakola ne bagagala ne bafuna ssente nnyo nga neeka Lutwama yafuuka mwana wa waka. Omusanga yasenku yaleeta ente z'olumbi yakola nga mugagga naye nga mwana wa waka nga bamufulana mwana wa waka. Banyazaala be bavaawo bwatuuka banyazaala nga muvaawo nga mudduka mu kiyungu. Lutwama yazze bannange yazze mulumbe yabeera eri yafumba yagabula mwana wa waka. Kati bwe ono mama wange aba avudde ne wa taata wange okugenda akyalire ku sisita we eyo Kayanja kyalo bakita Kayanja ng'atudde mu ddiiro alina nze ndi bebi wa myezi 3 nga mugamba naye nno ngenda kwanjula taata wa Bobu agenda kujja nga mugamba namutebinze nkusekeredde olowooza ogenda fumbirwa omusajja oyo togenda mufumbirwa nziira bwe nfanga ng'ojja wano ng'olabirira abaana bange nze si byakubeera wano abaana babonebone omukazi omulala ajja atwala essente zange zenfubanidde okuva bwe nti waakiri gwe omwana wa nnyabo omwana wa ssebo jja n'obibeeramu ate ku olwo yasula. Ababbi bajja ekiro Lutwama yazze ng'avudde emijeera eyo wa mama wa Sheebah yali abeera mijeera azze n'ekikapu kya ssente mu myaka gy'ekyenda egyo ali 90s ne bamulaba nti Lutwama yazze ne ssente. Ababbi kiro saa 9 ne bajja kati maama akwata ekikapu kya ssente afuluma adduka ne bamukuba essasi nga bino yabyogedde misana. Kati afa bamuziika olumbe lutuuka bagamba omusika ng'abaana bagamba baali bakulu ng'alina abaana 9. Ffe maama yatugamba maama waffe ye Regina, maama Regina ye maama waffe. Banoonya omusika ng'ate waali maama ng'alina kukola ngagamba n'okumuloota muloota bali bamweta Topi naga baba Topi nga muloota najja n'agamba Namutebi tova mu baana bange abaana bange ate kati nga n'ono omusajja naye ekyanga omusajja bayagala mufunira omukazi ate n'oli omusajja afunye ekiwala kito oli abadde yakazaala abaana 9 kino kito kikulidde wano akiraba yakirabiridde okitegeera ate n'abaana be naye ate abaana bwe baakula bamufuukira ettabu. Omusika ave mu bintu bya maama va mu bintu bya nnyaffe baawakuwa ebibyo bino byali bya nnyaffe ne baagala n'omutta okuwandiika Regina nakati ali eyo njina akaaba talina mirembe namugjayo awo ne bro wange nga tukuze sente bwe twafunawo awo ne tugula poloti Ekayanja awo teekawo akayumba naye ate abaana babajja be bonna yabakuza. Taata waffe mwami Lutwama yali meeya alina abakazi nga 8 wasigaddewo 2 mama wa Sheebah n'owange naye bonna abaana be bonna bagamba nze bwe nfanga abaana bange mbalekedde Namutebi bonna era mulimu n'abakuze kati essaawa eno bakola mu DFC eyo banka tebamanyi nakumanya nti nsi yabazaala. Waliwo n'omu recently yazze n'amugamba maama mbuulira ddala ekituufu si gwonzaala n'amugamba obijjeewa naga nze baŋŋambye si gwe maama wange nabaddeko nga mu processingira passport ng'era yateekawo maama we Regina Namutebi naye nga maama we yafa dda myaka 2 emabega nagamba maama ddala kituufu si gwonzaala olwo kati abalala namugamba naye maama wo baali bamuyita Nagaddya munnaye yakuleko olina emyaka 3 kati nandigambye ntya okitegeera kati bano ababiri abaliwo banyumya banyumya nnyo abasigadde era Namutebi bwawulira ng'ajeyo ng'alinnye emmotoka ng'agenda ekawempe ng'alaba ku mukulu munne nga banyumya abaana bannaye Sheebah Samali ate Bobu ne Bobu naye ali eyo mu bidongo bye ne Samali ali mu bidongo bye wayi gwe omulabako owuwo tewange atera okujja ayo wange ndwawo
kati tusuubire akayimba akaddako era entondo zaavuddemu kweyombekera nedda no tuba n'ennyimba zetuyimbira mu busungu tuba n'ennyimba naye gwe wansi okukwata n'olandulula ennyimba olaba zino ennyimba zimulala tuzifulumizza luba terwagudde mbu lwafulumye kati lubaayo n'ogamba eno period nfu nokandulindeko kanfuna akazigo kange wakiri kambeera omululu ono ayomba alinga mashini ate oli yaze n'abinnyonnyola ate naye birala Zubeda oyomba nnyo kuba ekyo kikyuseemu funawo ekyoteekawo nteekewo ki nti mukambwe nekyobukambwe kinaakola ayagala nnyo sente nakyo oba ayagala nnyo kwega ndi ku bibyo nedda abakazi bakola ebintu bingi nebagamba ate mwe mwefaako nnyo nti mulumwa nnyo ne mutamanya ninaffe tuli bantu era kati nina ansa lwaki abasajja tebakaaba nga bafiiriddwa obuvunaanyizibwa buba bungi nedda omusajja engeri gyali nti buli kyetukola tuloopera papa daddi mwe temulowooza nti kati abasajja bw'omulaba nga amenyesa ate ffe tumenyeka nnyo bwe tulaba abaami nga bamenyese buli nze bwe mmenyeka nina kubeera mu kifuba kye kati ffe tubeerako ddi mu kifuba kye mwe mutugumyako ddi nammwe mulinayo lumenyeka nga ffe tulina okubaawo okitegeera kati oyo omukazi buli omu amwetaaga waliwo womenyeka nembaawo oyo omukazi buli omu amwetaaga kuba nange mmanyi oli muntu olina omusaayi gwa red sometimes omenyeka okitegeera naye ate tosiita nnyo kuntuuka naye akazigo kaleke ewasamu buwasa bonna bayaayi ffenna watugezesezzaako abantu bonna balimba naye munaye kundiyo yali jjumula wandironzeemu nti neesiganiyo abantu abamu balimba tekinyuma bonna anti kati twavudde ne mu bya music ne mu bya laavu oli najja nakugamba nina mukwano gwange gwe najja mu kyalo nemweta n'okulimba ku mirimu n'ennimba ne mbagamba oyo muganda wange mbeeko we muteeka akole nga tusobola nakafaliso kamu ne tufuna ssente okimanyi yannimiridde ne ku mulimu bangobye siina kyenkola mikwano gitwefuulidde tulina abantu betuyiriddewo omubiri n'oyiwawo omubiri ng'agamba singa ofa n'agamba banayo no sitaani singa afa naye ng'olina bwe wamuyirawo nze nna gwe nawandiikira akayimba kange nenkamuwa ne kakola bulungi ebiseera ebyo nga simanyi nakumanya nti ennyimba bazitunda mubirimu ne ssente church boy nakava mu church nze manyi kimu kuwandika wandika akayimba akalungi kawe gundi akayimbe nga mpulira essanyu bwana afuna maja kwa nikakuba hit ne mugamba naye nangamba wayimba ki tuyita abantu wano tuyimirire ku stage tubabuuze oba bakumanyi kufembi ani muyimbi ne mugamba wanji mama emanya taata mama ne mugamba wanji mukazi nganji mama nangamba tuyita abantu tuyimbe tubabuuza ani sita wayimba kyani akumanyi kyannuma kwe kutandika okusalawo neeyimbire ate munaye bawriter abasinga banyiize batandika okuyimba ennyimba zaabwe era omuntu akugamba mpa miliyoni zange 5 nga tolina ssente ze nga yeeyimbira nange bwe nkuwandikira omuzannyo gwange nomumanyiira nga ngwezannyira okitegedde era nze njagala wano batuwe association y'abawriters ebeere ng'ey'omu Hollywood bawriters wano baweebwe ekitiibwa babeere we batali talent tewali nze manyi wano Zubeda manyi abantu bangi wano abayimiriddewo nga abayimbi b'amaanyi naye takwala nkupeni wadde okuwandiika akantu naye nga n'omuwandiisi yawandiika oluyimba olwo olwamuwa awaadi oba olwamu emmotoka nga yamuwa akakadde kamu oba emitwalo 8 naye ng'alukozeemu ebyamaanyi naye n'ogamba kati omuntu oyo omukoleddewo ki okulaba nga naye alina abaana alina mukyala alina abazadde
tulina problems obedde omuntu akulaba ku TV oko tamanyi nti osobola osiiba tulina lwosula enjala ne zigaana era famire yegamba amwe muli bulungi naye baba bagamba tulinayo dduwa baagala bakuwatirisi yonna ogyetikke bali abalaba basalira etaano goli waata kubanga otambula n'abanene otambula n'abaakabi yes kati life eyo so gye twagala abantu bamanyi anyingi tebaagala byogera munaye tebaagala kale kangambe omuntu gwenkolagana naye nnyo gwensobola okwogerako kuba naye bw'aba agenda interview anjogerako ye Chris Evans kolabozi ze zonna z'omanyi nzirimu okitegedde kuba ye ekyo nkyogera kuba ye naye akyogera abalala tebaagala kuva ku Linda lwe yakola ne Rema lwe yakola ne Serena Bata lwe yakoze ne Mary Bata ne David alwa David Salulimu yes then lwe yakola nani awo mulala ne Sasha alina n'olupya olugendo fuluma lwe yakoze ne Mariam Dagire kuba ye akyogera ekyo nkyogera kuba ye kumpewa akyogera n'agamba oli bali nona okoze ne Rota no it's okay it's okay kuba ate for privacy for privacy nange ndyoke nakyo mpozi n'omulala eyakisaako oba yali Amira Princess Amira alina akayimba awo ke yakola era kalina style ye njagala nnyo ebintu ebitambula lumba style ezo n'omulala yali Bena Namisinga tukikole baby tweyagale kale kibalume naye nkolaba bakimensioninga atakimensioninga simutawaanirako zibeta atogenda kuyimba nga sente zammwe zijja mangu ku YouTube ngenda okulaba Omuyimbi yangateeka ali mu 1 million views lunaku lumu ffe bwe tuteekayo emizannyo okuweza naye omuzannyo ate nga nange banjagala kusalako okudde eno kuzannyamuko kuba mbisobola jangu tukole naye pandikirayo akayimba awo nange nga kakolimira emikwano kale ako kalina okugamba ojja kuteekamu autotune ako kayinza okugamba omusajja atalina ssente genda bitontawaanirako zungira eri atalina sente ofumita lindazi bwe buyimba bwobwo abakazi tulinga ssente ne bositoyi baziro obwo kati eno todda bakulyawo ezo zenyimba zo ezo zenyimba zo kati gwe nkulaba nga bugasegase nze mbeerewo ntya nga tolina ssente genda nafuna omulala nze ssente zinsumulula obwo ssente zinteeka mu muudu kwata mu nsawo nsumulule byennina kale bwe bugambo bwe bwosaana oyimba right now nakoze video ya Nesigani finally teluyina yes eyagenze nakwata sente ze nakola video yes ng'ayimiridde ali muli ayimba yes ziringa mukaaga oluyimba lwaffe audio talina copyright lwali teluyina bwe naluyimbira lwali teluyina ne bangu okola video waliwo Rasta yalukola waliwo omulala yalukola luyina video alinga gwe kenyini muntu waba tamwetegereza nayambadde n'enkofiira oyo naye namulabye mulimu buli gwe lwakolera nalu copyrightinze right now nalu copyrightinze official video in a very few days kuba namaze so njagala kwebaza aba tiktokers bonna mwena abaana abo bayeyewo omubiri ne bazuukusa oluyimba zadda nenga abaana basaba lungi ya Nesigani
Bana basaba lunch ya nesigani, bana basaba lunch. Papa yangambye ekifo nkikuwadde. Just pick get a day. Ifuna olunaku tulanga ekifo lijatanga. Sajja tubayambeko kuno bakolime eddala nga bakolima nga beerabako. Atuyimbe ebyaddala. Anti bakunganye bonna. Kati ate kankusese. Abakolima basajja sibe basinga oddwagala. Bakazi. Abaja mini box n'agamba Rota. Wajjayo feeling yange. Ngamba mwesibako. Ngamba mwesibako. Ngate wani ye yankwana. Ngoluyimba luli ku bakazi. Mwe basije mutulako. Oyina ngamba nangamba nzo kimanyi kale nayagala to nangamba mbu mwesibako. Bagenda okujjula eyo abakazi. Ngagenda mu bantu mbu mwesibako. Bagenda okufuwa set. Bajje. Luyimba emirundi esatu. Bwolukuba bwoluddamu bwolukuba bwoluddamu. Bwembere balunyize emirundi ng'ene etaano mukaaga. Nze nange ndwagala. Ng'ate lupinga oli yakaluwulira. Nagambye nti ndipostinga ngenda kuba luseke. Tugamba olage nti olina ennaku. Oli najja bambi sorry. Kati ki? Ngato inaamu nkunoonya akalota kaliwa. Antekayo nesigani. Abantu bonna abalimba. Wannimbye embwa ggwe. Wakalaba ng'awulira sole ng'agamba. Naye babadde onsabye nga siina mukale kankuteereko. Yeah, so antekayo kinyumirwa nnyo okutukisinga agogamba abayimbi mutukoleddera. Waliwo eyaŋŋamba. Waliwo yankuyanangamba nawe kimete genda mu ggulu. Ne mugamba lwaki. Nagamba omanyi akayimba kali akandabirawa. Ndabirawa mama onsuulidde omwoyo tandikire wankwate wanzeye obwedda nkulinda kimenya omutima singa nali nsasula 10 buli lwenkoza nagamba nagende w'omulenzi nga ngenze kuula singa nali nsasula 10 buli lwenkulowoozaako hani nandibadde ndi biliyoniya wanfuukira kyakulya omulowoozaako nnyo my daily bread sweet wesi kulowooza za sewaka come on don't you worry everything's gonna be alright gwegamba bugambi nti leero toddayo olabe kalima ngamba eyo vase etusuzizza mu byalo yangamba eyo vase etusuzizza nga ogenzi alaba omukwano nti toddayo nkuyire sente embuto abaana babafunisize zitaliiko nagamba okimanyi nagenda nga manyi sigenda naswe mwezitomezza abaana embuto bazifunyere zirina buyambi waliwo oli yangamba bugambi nti toddayo otanzagamba nze sikyayogera bigambo nteekamu kandabirawa nenkanyiga repeat omwana nasigala enzira ku buliri nembeera kasimu kange ogenda olaba abadde asibye ogenda okulaba oba naagenda enkya gwegamba bugambi nti leero toddayo olabe enkeera nvayo na lubuto nziramukuba nga takwata I missed my peas musajja nga taddamu kukwata nga nange mulinda nga nkimukola ng'ayimba nesiganye kale bannange 18 Novemba ndowooza Rota tujja muzza nga amaze okuta ddeeti ajje tumulangireko bannange good talent ayigabulira ate writer njagala nnyo ba writers kuba oli writer yes mmanyi kyekitegeeza okuba writer and abantu wano tebatubala okimanyi bw'osalawo okuwandiika ekintu gwe weevaako neuterowoozaako noyingira mu karakita ya Zubeeda mpandiike Zubeeda oyo atambula atya ayogera atya nogaa njagala mpandiika ekintu ekimutuulamu ate ng'olina okuyingira mu karakita ye so Rota date newaddeyo nikomo okubagenda okulanga ekivulu ky'empaka nga kiwedde ekirala nyimba ku mikolo nina nyimba ndabirawa sikyabanja mi plus yofuna bebi ofuna mbaga nyimba kagamba zino engalo zange Katonda we yali azibumba ensonga eyalekesaamu amabanga gano yeggwe ulira kyova olaba akola bwoti bw'otuuzaamu ezizo bw'otuuzaamu olabe omanyi yalowooza ddi nti no Rota kola bwoti amabanga ago yali akola ki ogambye bwe yali amabanga agenda zino engalo zange Katonda bwe yali azibumba
ensonga eyalekesaamu amabanga gano yeggwe kyova olaba nga bw'otuuzaamu ezizo bw'oti ziringa ze batonderawo twefiitinga kwegamba oli kitundu tekisoboka omanya yo si mutuufu kwegamba oli kitundu nange ndi kitundu bwe twegattagatta tufunamu omuntu omwati hani yes bw'oba toli wendi amazima ga katonda mbasiwera banange mi plus yofuna baby me and you ebeera mbaga mi plus you bwe otugattagatta nze naawe ofuna baby waliwo lwe nebbirira nenkulaba ng'otambula nembasasira abasajja ku kyalo gye wakulira mazima okufuna eyo yalinga miracle kale we are the true definition of love hani nsaba obeera omuntu gwenkeera okulaba nga naakazuukuka era obeere gwensembayo okulaba ekiro tulo nga tuntwala you're so beautiful you're so wonderful ddala gwe muwala maama gwe yankuutira okuwasa mi plus yofuna bebi akabebi akuwandika jjeyo mujjazo azisa abaana abataliiko pulaani ajja akakuyimbira n'ogamba mukuwa kiro mukuwa olwaleero luno kumakya n'omukubira nga takwata nekyo ngaokyesibyeko nnyo bakakubira bameka mwezibuza netiwaaka noga halo sikuwulira halo omusajja omukubira ekiro kiwabadde naye nga bulijjo wagaana omuwa kati awe tabbu kwevaamu nogazubeda kanzala omwana wange ono wakisajja wakikazi nogenda omufaana nagenda amufaanana naye nga buli omuntu abwe nti anyiiza nyowe mutunako bwoti onyiiga netiwakaza mwezibula kumakyawo nga nvuddeyo ewu tandika okukuyenga ogalina mujja kukubira ntibize waliwo kana akatambula mbu ono simanyi bwe bamuwa sente akasanvu kokumira simanyi kapiiru mbu you know what honey ate munange nasanga ku dduka omusajja taliiwo waliwo etwabugula nga bonna buli expired tewagiraba incident agana abakazi be bafunya nnyo embuto bwali expired bonna mwana gwe twazaala ebiseera ebisoboka nogamba wange waŋŋambye ogenda mmira kapiiru natusanga nga omukyala ataliiwo omukazi nga agaddewo 48 hours nenerabira temuna ebyangu byakwerabira siya wallahi okuleka naawe ngaoba olina enkolobe eyo gyosibye byangu byakwerabira newerabira okumira akaweke nga tomanyi kyewakoze kijjukira naye mbasisaddeeko nnyo maanyi kasitandabanga gwali mu future just nti nno akokosembyeyo olabanga engulu nzijukira ng'otokyakwata nemmanya tewalina future olinaokola otya nentandika okugamba kanduzaale naye ajja wulira nolyoka omucunya nencunya aliwo emasi kutunyiza omwana muteekamu ekigambo kitaawo talina magezi ayina bali balina be baana yakufuula kisassalala omusajja oyo andabizza ennaku ne famire ye yonna oli mwana wange wa kikazi mwana wange kyolinkola ekirisengayo okuba ekibi kugenda nononya kitaawo oba buli wambuuza kitaawo nnyongera ennaku ku mutima buli wambuuza kitaawo mpulira njagala nfenveewo otuziga omwana nagamba maama ndeka sirimunonyi nga ne bwomusanga omwana ono omugamba owaaye ndeka yankubira nno maama nsanze taata nagamba nkisanze ono mbaawo mumusanze nagamba kino ogenda ngani amubuuza webale gwe oli mwana wange eddala nze nkuzaala gwe totumanyi abakazi tutunyizaga naye ani ali basonyiwa mwani ali basonyiwa fenna tuweesobya bannange nze njaga tukkiriziganya ekintu kimu abasajja basobya abakazi n'abakazi basobya abasajja lwakuba enamba y'abasajja abasobya abakazi nnyingiko abakazi just nti abakazi byaffe byetukola binene nnyo no abasajja abakazi abasobya abasajja bye binene nnyo lwakuba ffe tetulina bwogerero kankweyo incident nnyo nange ntiddemu ne ngamba kati ate ebintu bakulala bingi tasobola aswala boogere tugeregananye enamba tolina kyogenda kukola yasintu akuba mmwe ebintu byammwe bye mutukola mwabifuula obvious nedda ebweru kiri obvious nti nze bwe nzaala ebweru
musango gwa Naggomola nina kuttibwa mu lujjudde mu masaŋŋanzira. Zubeda nze nsobola ogamba maama wange munne nno maama nafunyeyo omukyalo omulala nafunyeyo omukyalo omulala nagamba naye mwana wange kati olina abakyala babiri ono obasobola nga maama nafunyeyo naye gwe njagala okere ku makya ogambe maama wo salaamu aleikum maama munne nno nafunyeyo mutabani wo omulala kati naku 2 nsula wa Rota naku 2 nsula wa Gundi mbagabanya bali mu biyungu osobola kimugamba ate nze sobola kimugamba tukikola tetwogedde nedda mukifule public abasinga bagenda bakifula public kisinziira ku bwavu bwa musajja gw'olina bw'aliko abasinga balabisa kifula public ogenda okulaba ng'asobola obbawa ebiyungu ngate nabo balyoke nakyo ne mama wono okimugamba mama abadde yeetaaga akimugamba njagala okimugambe okwesanga kitrending njagala okubira nti taata wo omugambe taata nno leero nkubidde ensuza endejje anti kati eri ewo mutabani wo oyimbeerayo weekend banange abaagala Robert Rota naye abasajja bemutaakole abakazi bagenda tutuukawo awo baganda bange abalenzi temukkiriza abakazi kutuukawo nedda mune abasajja mulina engeri gye mutandisa okugonda ennyo batemwagala kukola nedda obwavu oba bungi mulina ebintu bye mwasoosowaza ebiyungu bagenda bibasalira mulina ebintu bye mwasoosowaza mmwe ekigambo emancipation temwakitegeera omwenkanonkano temwakitegeera omwenkanonkano mwe mwagondonaza omwenkanonkano gwemmanyi nti Rota ne Shamim bafumbo kati Rota waliwo obwetaavu tuli wamu ffenna biru y'amasannyalaze ngezze nga wendi kangisasula Rota ayinza okutuuka ne yesikamu bwe yesikamu kanninyemu naye ate ekyo nga kiva kuno by the way ndi musomesa omwenkanonkano baali bategeeza baali bategeeza nti omukazi gwe kyosobola okukola nze Rota naawe omukazi osobola okukola ki nti emirimu gino muleke egamba nti okulinnya omuti nti kyabasajja bokka n'omukazi asobola kuba kati nti kati tulabye abakazi abagenda abakola mu mumeme naye luli edda nti tebasobola gumuwa mulimu omukazi alinnya omuti emirimu gy'abasajja ennaku zino nina mukwano gwange avuga trailer mukazi kati nibwe kati nekayimirira bwe kati nekagira nekakiyingiza mu galaji byana bibiri emabega nti if a man can do it naawe osobola nti bwekuba nti bakazi kukola kwali kutateeka abakazi waka bakazi mbakirize bakole mukwatagane gwe mwenkano nedda mwe bwe mwakola ne mufuna ssente Rota awo osanga era omusajja ng'amanyira omukazi avuga tulera y'ebyana bibiri kati wakuba ekigoni n'akugyamu amaanyi ate aba alina amaanyi asikatulera ebyana bibiri abatalina maanyi ago buli buba bwongo omanyi omuntu asikatulera ebyana bibiri ate gweoyonoonye byonoone wange tagivuga tulera ebyana bibiri nga gwejja omubuuzi oluddewa agivuga okuba no paka Nairobi n'agizza ayinza kudda ate oyo mukazi bwati n'omumanyi ng'ate kyamafuta basibaga muwunyirira alina obusungu obwongo bwatokota bannange miryanduzo zonna Facebook, Instagram, TikTok, YouTube erinnya liri amanya liri gegamu Robert Rota Muteesa abagala okubukinga ku mikolo osobola okuba ku namba eno 0764 92 34 93 yes editor jagituteerawo awo mwena Rota oyagala akuyimbire omunyumirwa omwagala akatibake kakozeemu omulimu oluseke tukole ki tumuwagire mpagire nakuza mwezi nga 18 nange ngenda beerayo neyamye ngenda beerayo mujje enaku z'omwezi nga 18 tunyumirwe 18 Decemba November mbere manyi December ngenda kubeera mu lumbe lwa daddy wange tubizayo just a week yawo tuyingire show ngenda beera wanabeerayo okuyimba banampa nenyimbamu siyimba siddi nyimba live music nzija n'abakubi bange oba nabasanga najja nenkola rehearsals
mukwano jangu n'abakubibo bano abasigadde bagayimbira ku babiyita batya saxophone kulinako aba saxophone aba theatre saxophones bwebiti ebyo kukozesa maloboozi gano teriyo zino bandi zaffe maloboozi ago tuwulireko ku bintu fiiri tuwulireko ku fiiri ezo ez'amaloboozi lwaki towandika omuzannyo omuneesigaani oba Rosalinda home is the best ngenda guwandika ngenda gikola na seri ebeere na online ompita enzanye kuba oli mukaabi kale bannange subscribinga likinga commentinga nokusharinga thank you very much. God bless you. Welcome. Wasaako